Abasiraamu, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lwenjogerera essaawa zino nagenzeeko ku umra ndi eno Madiina, ndi ku masigidi y'e Madiina nga bwe mulaba, era ngenda kukwata swala, so nja kubasaba for now tukozese ku kontenti ono. Mulabe obusiraamu nga bwe buli. Ndi mu kudduka okuba nga nkwata eswala, abantu nga mubalaba bayitirivu. Ewaffe e Uganda okoma balabako Eid, naye eno kyayitiridde nga bwe mukiraba bwe muti. Abantu bali mu kudduka okusobola okuba nga bakwata eswala nga bwe mulaba. Omulabi waffe owa Tawfik Media UG ogamba otya? Kansuubira oli bulungi. Kansooke mbalamuse n'ekisamuso ekigamba nti assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Olunaku olwaleero ndi wano ne Sheikh Kasim, tugenda batuwayamuuko naye ensonga. Olunaku olwaleero akubuulire gyali tugere mu maaso. Sheikh Kasim. Naam. Assalamu alaikum warahmatullahi. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Ogamba otya? Alhamdulillah. Mugamba mutya? Alhamdulillah. Olunaku olwaleero tuli okuba nti tuzze okuba nga tukyalirako oba tuzze okuba nga munnaye tuli kubanga abantu betalira okuba nga bakola umra olunaku olwaleero. Naawe gwe omu ku bo. Nze mbeere nsomera wano. Osomera Madiina? Just bwe ndaba ku bannayuganda baba baganda bange kugamba omutima gudda. Nze nampuliranga simanyi na kumanya obulamu kwe baba bukomyewo. Kwegamba okutwaliza ddala obeera okasibira ddala eno? Lwakuba mpumulamu n'enkomawo eka kubanga home is the best. Omuntu yandeetaaze okumanya omuntu omunnyonnyole obulungi bw'okuba nti ajja nga okuba kusobola ng'ayambula ennyumba ya Allah. Bulungi ki bw'osobola okuba ng'onnyonnyola omuntu oyo ali asobola okuba ng'akitegeera? Ekisooka omuntu nga tunamugamba bulungi ayinza obutakitegeera, kiyinza okuba ekyolala, naye katumugamba obukulu bw'ebifo bino. Ebifo byonna mu nsi yonna, ebifo ebisinga okuba eby'ebbeeyi, Makka na Madiina. Lwaki? Kubanga omuntu ayinza ogamba lwaki balonda eyo? Allah bw'ati bweyagala. Nga bw'olaba nti weeza y'e Uganda nnungi okusinga eyo mu Bawarabu, nnungi okusinga eyo mu Amerika. Toyinza kubuuza Allah nti lwaki weeza y'e Uganda nnungi, ekyo oyinza kimubuuza. Nga bw'olaba nti Uganda erina varieties of foods empitirivu, nga tulya fresh, ensi bali ebintu bya mikebe, ekyo oyinza kibuuza Allah nti lwaki kati Uganda erina ebirungi bwe bityo. Nga bw'olaba nti mu famire yammwe yonna yonna gwe ayinamu emmotoka waliwo abatayina. Nga bw'olaba oli musajja oli mukyala, oyinza okubuuza Allah lwaki ennyindo yagiteekaawo. Kakati Allah jalla jalaalu yalonda ekibuga Madiina obukulu bwakyo kubanga waliwo ekitonde ekisinga ebbeeyi we bakiziika Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makka ye wali Kaaba. Ebyo yalonda era wakolebwa emikolo gya umra. Umra omuntu bw'ajja ku umra Allah jalla jalaalu wamusonyiwa ebyonoono bye. Ekyokulala buli dduwa gy'asabe yanukulwa. Gwe mukolo oguddirira okulamaga kuli okwa hijja okunene. Hijja bw'evaako umra yeddako. Sheikh Kasim, omuntu yandeesanye okumanyanga okutegeera nti omuntu ali eyo ng'alina obusobozi obw'okuba ng'akola hijja oba umra nga tasobola nga just ali bubeezi sitingi oba nkiyite bwentyo, Allah amulamula atya? Obusobozi eba nniya. Omuntu ateeka enniya mu gwokubiri n'agamba ngenda kuwasa naye ng'asula wa kitaawe. N'agamba ngenda kuwasa n'afuluma ne bajeti z'embaga. Ogw'omwenda n'ajjayo omukazi n'afuna n'omulimu. Kati ekikulu ogenda mu umra oba mu hajji guba mutima, kubanga abantu bangi abali abagagga nga tajja nkomaka naye ng'agenda e Cape Town, n'agenda Lisbon, n'agenda e Madrid, n'agenda e Bahrain with his family. Kati ekikulu muntu kumanya nga bw'olaba okusala bino ebintu bya imaani, muntu kuba na bukkiriza. Nga bw'olaba osobola okusanga omusajja ng'asobola okukuba bulooka 1000 naye nga tasobola kusala laaka 2.
amaanyi agakuba bulooka agayina 1000 naye nga laako 2 okuyisa tasobola kati amaanyi gali agamusobozesa okusala laako 2 eimaani kati just muntu kumanya nti nno bismillah imaani Allah jalla kino kyayagala angende era obulungi budda gy'oli gwafunamu gwagenda okumalirwa ebizibu gwe bw'otajja mu umura nze sifiirwa bw'otagenda mu hijja nze sifiirwa gwe bw'ojja mu umura Allah n'asumula ensonga zo gwafunamu nze sifuna so kati abantu beetaaga just okwamuka ekyokulala nti obulamu butono enkya toliiwo waliwo abantu benabadde njogerako nabo abantu bonna kati mu nsi yonna bali ekigambo ekibaliko bagenda kuyingira 2025 naye abantu balabanga 2024 agenda ne 2025 ayingira si kyekirimu era 2024 tagenda era teyagenda kuyingira 2025 ekirimu obuwangazi bwaffe gusalika kitegedde obuwangazi bukola ki betwayingira nabo 2024 mu January yali abuze emyezi 15 tegikyawera yakitegedde nti just kusaba Allah tusonyiwe tusobereza mu 2024 ate tutera obulungi tuyingize 2025 tuwa obulungi obuli mwaka ogwo niyo omuntu akimanye nti ayongera okusembera ebijja byewaabwe omuntu ayongera okusembera kabbuli bwetubadde kumakya bunabadde ngenda okusala subuhi actually not only subuhi swala zonna zino eza bulijjo tulabye abantu wano nga bejjumbira nnyo swala like namba y'abantu ebeera nnyingi nnyo babanga abagenda okubanga basala katugiyite idi eri ewaffe kitegeeza nti namba y'abantu ebeera nnyingi nnyo okusinga eneya wano ebeera nnyingi nnyo naye tukuŋŋaana nnyo okusinga nga tugenda kubeera mu era ebimu ku bintu lwaki abantu Allah abaleeta mu umura ne hijja ng'oggyeko okukola emikolo egiba gibaleese ekinene ekirimu Allah muntu kumulaga asalewo onoosala oba toosaale kubanga lwa abantu ababeera gye bali n'alowooza nti okusala yamba Allah kati Allah akuleeta akulaga ekifaananyi ekyo odisayidinge abantu babeera kati odisayininga ono okimanye nti nno oba tosaala Uganda waliwo abakola eddiini abasaala Allah takweguya weezuula okola ki kuba ennamba y'abantu wano mu Warabu kitegeeza nti eddiini bo bagitegeera nnyo singa ffeeri ate abo abasaala si Bawarabu abo bava mu nsi za njawulo mwe mulimu Bannayuganda Abanigeria Abapalesitaini Abapakistaani Abaindonesia si Bawarabu jjukira abo nga nammwe muvudde Uganda abo nabo abasaala be tebavudde mu nsi ez'enjawulo nga naatera okkuta awe from that katono nnyo emabegakaawo walabako omuyimbi yali emisikini ng'asiramuse naam wakirabako Katonda ayinza mulamula atya kuba twamulabako n'okusaala obusaazi nga ensaala gy'asaala alaga nti tannaba kubanga akwasa kino ayinza kubanga alamulwa atya olaba abaabuzaalibwamu be batamanyi kusaala nga bamuzaalidde mu busiraamu bwakuliddemu alina emyaka 5 naye nga tamanyi kusaala yali yasiramusa kati ate oli otya kono bambi omusajja wa teyakasiramuka kati ekikulu si kutunulira ye nga ye wabula ekikulu kumusabira Allah jalla jalaaluhu amunyweze Allah amunyweze mu busiraamu amuwongere okumuggulirawo si ye yekka n'abatali basiraamu omuntu ebbanga ly'amala nga tannafa ne waba mulokole ne waba mukatuliki tomanya nkomerero ye kati ffe tetusobola kutunula mutima gwali ensikini nti nabadde alimba kubanga gwe tomanyi biri mutima gwa muntu ffe tutwala kiri kungulu nti yasiramusa abantu bebagamba kakati yasiramusa ayinza okuba alimba ne kamiliyoni ebyo tebitukwatako gwe tomanyi biri mitima gy'abantu ekirala tomanyi ye ekirala gwe lwaki abantu obaagazaaki abaddu balla baleke ffe tutwala kino nti omusajja atoola shahada basi ebiri emabega ffe twagala kumanya essebo kyetusaba Allah jalla jalaaluhu amuluŋŋamye ayongere omunyweze barakallahu so embeera bweki siramba nange nagenze kukumura ttaka lya Allah ettukuvu nsobole okuba nga munnange mpaako munnaye nange byenkyusa mu bulamu ng'omuntu
Masjid Madina mugiraba. Baganda bange yeyembeera bweri nga bwe mbagambye nagenzeeko eno ku umra kusaala nga mbalaba Vamos para o Varieri. Varieri. Varieri kadang tinggi. Wendy. Silamu. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Soko obuze kubakulaba. Kifo Mwendi gwe muzikiti Nabawi gw'omubaka sallallahu alaihi wasallam mu kibuga Madina. Bwebaza era nga tusaba Mungu akkirize ekikolebwa wano, tumusaba atuwe baraka mu bulamu bwaffe, tumusaba atuwe ezzadde eddungi, tumusaba atuwe emaali tugaggawaze ng'abantu b'omu kibuga kino ya Rabbi. Amin, amin, amin. Ayiwa kale oyo y'omu ku abasobodde okuba nga bajja okulamaga. So mwekumire ku mukutu guno Vinamor.
कितना है रेट कितना है रेट obubaka buno bugenda eri abalamazi abava e Uganda okujja mu mikolo gya umura ne hijja. Essaawa eno tuli mu kaseera ka umura. Abantu kye balina okumanya abajja mu umura okukimanya nti bajja kulamaga. Anything can happen. Eno abantu bajja kwebakayo. Omuntu okuba ne wooteri n'ekitanda just kuwujjaalirawo nakwerifreshinga kuddeyo kukola ibaada. Kubanga abantu balina ebitanda ebyebbeeyi balina ki kati ekyo omuntu mu bwongo kimubeemu nti nazze kukola ibaada. Omuntu buli waafuna amashakka, buli waafuna okutawaana ng'akola ibaada z'empeera. Omuntu buli waafuna okutawaana n'afuna kino nekimutagalako, ezo z'empeera. Ky'oba olaba salatu subuhi mu swala zonna zetusaala erina empeera y'amaanyi. Lwaki? Nti ova mu tulo. bawerekereza abantu abava e Uganda bakimanye nti bazze mu kulamaga, kusaba dduwa. Ayi Allah saasira, anything can happen. Omuntu asobola okutuuka ng'avudde e Uganda n'atuuka wano n'alwala. Oba okitegeera? Omuntu asobola okutuuka n'atuuka nga buli mmere gyagula kaamulali. Era waliwo eyambuze nangakati buli mmere gyetuuka kaamulali ne mugamba genda oli amatooke, wandize n'amatooke. Ate kati obuuzaani. Oba okitegeera? Kati either nti abantu balina okukimanya eno bazze kulamaga, tebazze kulambula. Abantu bangi abaana ba pulezidenti bali awo. Abantu era eno bw'ojja eno Allah akukakkanya okujja ku madaala gali. Abantu bangi ab'ebitiibwa bali mu kulamaga. Omuntu ebitiibwa byabireke gyabule. Buli omuntu wamanya nti nazze kulamaga afeesinga challenges. Okitegeera ekyo? Kyova olaba eno emmotoka ezimu ez'ebbeeyi eno GMS bazivugiramu takisi. Allah akulaga eno baziteeka mu bikuta bya ŋŋamiya. Kati abantu eno bajja kulamaga, kukola ibaada. Omuntu aleme kulowooza nti nazze ku vacation. Eno tebavakeetingayo, bulamu bwa kusaba dduwa. Okitegedde ekyo? Kusaba Allah jalla jalaaluhu atuwe. Kubanga omuntu okwerekereza n'aleka obuliri bwe, omusajja n'aleka mukyala we, omukyala n'aleka omwami we, n'oleka abaana bo, kitegeeza obunaku buno 8-9-10 buweeyo eri Allah, osabe ebizibu bingi. Osabire maama wo, osabire taata wo, osabire abaana bo, osabe ayi Allah bino biganye, osabe kino, osabe kino. Omuntu alina n'akaseera akabeera ku WhatsApp teyazze mu umura ng'ennaku ziggwayo, buli kaseera ayi Allah abaana bange, ayi Allah kino. Kusaba Allah jalla jalaaluhu akkirize asaasire. Ekirala, abantu basiimeko ku bantu ababaleeta. Ebintu bingi ebiggwawo ku bantu abaleeta abantu abalamazi bano nga tebabimanyi. Okitegedde kyegamba? Bingi ebiggwawo ku bana abantu abaleeta abantu ng'abalamazi tebabikola ki? Nenga wagudde omusiiba omunene.
idhan tusaba Allah jalla jalaaluhu abasaasire Amiin. abawo obulungi ayanukule okujja kwabwe ayanukule umura zaabwe okwerekereza kwabwe kweberekereza Amiin. Allah jalla jalaaluhu abasonyiwe ebibasobyeko mu 2024 abayingize 2025 abawo obulungi obuli mu 2025 Amiin. ng'oli w'amakaamu Yes. igwe tusaba Allah jalla jalaaluhu makaamu basajja balungi Seeka Mafu Haji Nasifu namunne emikwano mingi mu makaamu okumanya makaamu balungi badde bava e Uganda banneetikidde ebijanjalo n'enseenene ekyo kiyita kitono ekyo Kinene. ne paani Kasimu asomere Madiina omuleetera enseenene gwe manyi ekitegeeza n'ebijanjalo kundeetera ebijanjalo kati bwe sasabira abo dduwa Oba mulyaza amaanyi. Allah mba mulyaza amaanyi asaba Allah jalla jalaaluhu ababalagira enseenene zange ziri ne paani kabalagala okuveeka tolina kyewandeetedde Owa nze nade simanyi oli weno wakubutaka. Kentegedde. Next time inshallah. jalaaluhu abantu b'amakaamu abo wallahi mashallah Engineer Hanifa Seeka Mafu waliwo muganda wange Yusufu waliwo muganda wange Mbago gamba makaamu sebo banneetikidde ate sigwe gusoose buli Mafu wajja ajja n'ebijanjaalo nze enkoko yo saagala kubanga eno enkoko byebinyeebwa gwe toziraba ne ekijanjaalo ne kawo ne mukene Allahu n'ettooke era ensende oba ngenda ziyitako ennaku mmeka ozirabye Nzirabye. enseenene saba Allah jalla jalaaluhu akkirize Amiin. Kale